beautiful people. How are you? Yeah. How are you? Of course, it's a Wednesday, as you can see. But you know what? I'm not supposed to miss out on a Wednesday to inform my people, to give them the best entertainment stories in and out of Kampala. And of course, you're watching SelectEBuzz with me, your daily and happy host, happy angel, right on your favorite TV station, ACTV, where we definitely select everything for fun. Yes, it's a Wednesday. Welcome back from work. Welcome back from wherever you've been. And of course, and of course, I'm going to start on a very sad note. Yeah. Omanyi recently, sijanga mambo recently, because abantu omanyi bagamanti lelo ofira still olunaku rafilidwa wabera omulala azaliwa. So as you guys are really mourning, as you guys are crying, and abala wabera musanyu, Vanessa mdagenda kuzala, ateka dibi azade. So I hope you guys are really getting my point. So recently we were mourning for the death of one big comedian, Bambi Mwami Yafa era Charlie Chitalo nyo nakatera Charlie Chitalo. And of course still era nerera tuviridwa ko omwami omu abadde akola ku CBS. Yeah, omwami ono Bambi afudde. DJ Emma abadde mweyagaza nnyo, abadde clocking to his 58 years. Kwegamba kibadde Chitalo nyo, and of course you know we've been there abamanyi obulungi. Anyway, I don't want to say a lot, but of course we were there trying to get everything. DJ Emma Emmanuel Masege ngemanya gama tufula ko fena twetu wa mkaza ko ya DJ Emma kitalo munange DJ Emma amaze banga kati badiri bweze yalwala yafuna endwadde yensigo ze zibadde endwadde, so abadde agira nafuna treatment naddaye kakusoka yaluli yafuna nga zaliza akamukwata navaako nokumpewo nasoka navaako katono nayo yamala nateera nakomawo akola kati ate mabega kawo katono era neziddamu era naddawo wansi. Naye kati abadde agenda atereera yali azze ku ddagala, abadde agenda mu ddwaliro naye nga akusana eddagala Uganda, era ye nayogerako naye wiiki ewedde nga yakugamba nti awulira amaanyi gakomyewo era abadde ateekateeka kujja kukola, era abadde atugambye nti wiiki Monday ejja abadde agenda kutandika okukola emirimu gye nga awulira amaanyi agafunye, omubiri guteredde akyasobola okukola. Naye naffe kyatubuuseeko ekiro kyaleero okugenda kutuweereza obubaka, mukyala watuweereza message tolanga DJ Emma anfuddeko. So kyannaku kitalo nnyo. DJ Emma yabadde omuntu omulungi, mukwano gwa buli muntu. DJ Emma asaagana buli muntu, akolagana na buli muntu, abadde ayagala nnyo okukola ate nga mukola kwetakulembezaamu ssente ekitali nnyo mu bavubuka abamu. Naye abadde akola ye nga kasita akola tafaayo, abadde yeebuuza nnyo abantu respect, ate nga yeebuuza nnyo kyaba agenda okukola, abadde yeebuuza kino nkikole ntya, kino nkikoze bwe nti, njagala kukola kino weki olaba otya. So abadde atwebuuza kuno laffe abadde mu nga mikwano gye. So tuviiriddwako omusajja abadde omulungi akolaganika naye nga bwe gambye nti abadde atawanyizibwa ensigo, era ffe tukyalowooza nti nsigo kidneys obulwadde bumuse, naye tulinda ekisembayo okuva eri abasawo. Tumanyi nti endwadde ye ebadde mutawanya ennaku zino zonna, endwadde ya nsigo. CBS alikwedeko ndooza emyaka gibadde gisukka mu 10, emyaka gibadde gisukka mu 10 gyamazeewo. Abaana be sinnabamanya bulungi naye nze ndowooza mbadde mmanyiiko alese omuto gwadde yakazaalibwa, then ne wabaawo omulenzi papa, then n'omuwala omuwala twamuziika mu ntandikwa y'omwaka guno, twamuziika ewaabwe Mayuge. Naye nze mbadde abaana manyiiko basatu, naye nga sigamba nti baayina, naye nze be mbadde mmanyiiko. Well, Emma afudde ekiro kya leero, ssente alina abantu be bali mu bweru era batusabye tetuziika nga tebannajja. Tubasuubira nti batandika okukola process y'ebipapula byabwe olunaku olwaleero, bwe tunaatuukira enkya tujja kuba tutegedde ekituufu. Era batuuke enkya tuziike ku Lwokutaano, oba batuuke ku Lwokutaano ku makya lwennyini tuziika. So either way, naye nga okuziika tentatively kukyali ku Lwakutaano ssaawa 8 e Mayuge. Leero tugenda kusulayo ewuwe ne ku lunaku olwokuna enkya tujja kusulayo, era tugenda kubaayo n'okusaba ewuwe enkya ku ssaawa 10 mu makaage. Kalo nnyo muganda wange DJ Emma atuleseewo mu ngeri bizibu. DJ Emma yafudde kiro ssaawa 6 kubanga waliwo omukutu kwe tuli ffenna nga abakozi ba CBS ogwa WhatsApp ogutugattira awamu, kati eddoboozi lyazzeeko ssaawa 6 n'eddakiika 26 ez'ekiro. Ngenda okulaba ngamba ye Emma nga tatera nga voice note eva ku simu ya Emma. Emma nga tatera kubeera ku WhatsApp kiro.
ndo okunyiga eddoboozi nga ddoboozi lya mukyala we nga tugamba omusajja anfuddeko kyokka amazima ga Katonda ali mu ggulu Emma abadde kumpi yawonye kubanga naye ku mulimu abadde akomawo ku Mande ennaku zino zonna abadde ajjawo naye nga tali amaze emyezi gibadde ng'ebiri n'ekitundu nga tali ku mpewo abadde atawanyizibwa obulwadde naye yali abadde recovery-nze ne bakama abe ne bamuwayo wiiki emu yeetereza ayongere eddala abeere fully recovered akomewo ku mulimu akole then wakati mu process eyo kuba abadde talina mu ddwaliro abadde tali mu ddwaliro abadde mu ddwaliro avaayo dda ng'ali waka ng'ali okay naye Mukama Katonda simanyi engeri gye yakikozeemu n'abitabulatabula ne bitabuka abamu badde balowooza nti covid nesi covid because Emma yandagako ku tests ez'enjawulo nga bamutestinga ng'ali negative ku covid so ekyo netulowooza nti ekyakibuusa of course DJ Emma sina kye mujjukirako kibi DJ Emma abadde musajja nga abeera happy all the time budde bw'okusoomozebwa mu budde bw'essanyu nga wonna abeera n'akaseko ku matama nze simufunangamu buzibu ebbanga limaze ku CBS naye era nze abadde tampita linnya adda mpita baaba nga nange muyita baaba simanyi kikyadde ategeeza mu baaba naye nze nange mbadde nkimuyita baaba lwakuba abadde mukulu wange nga nsinga obukulu kyokka ate nze gwasinga obukulu nga nange apita baaba so kabonero akalaga nti muntu abadde wampisa. Yes, may his soul rest in perfect internal peace. Kwegamba kitalo nnyo nawe aliyayonga olero firidwako oba jo oba okwosa jo. May their souls rest owerera Mukama emyoyo gyawaberenga agiramuza kisana engera tufiridwako. Kwegamba omanyi guno omwaka gwino engeri gye gwatandikamu nga tukabanga tusanyuka n'era ebintu nga bye bibeerawo, and of course katusabire family y'omugenzi Mukama aberenga agigumya agiwe a lot of strength to get through certain situations like this. And besides all that, and of course we all know Uma yafuka Uma twawoya bagende gulu nefuka gulu bagenza kusaba kasente bagenza kukola we bati Uma yiyo babataddeko Superstars Association atanga je tumanyinga the biggest actually the mother association of all artists in Uganda. So bano balero tubasanze kaonga bafunye obuyambi bayina ebintu byafunye obulungi okuva mu microfinance support center ntugamba after that long cry bamaze ne babawulya ne babawe ebintu tugamba okay so abadde omukyala Cinderella Sanyu omugole wa Prince ne waberayo fina masanyalaze chamlaba mu music network sazo tumulabirawo because she's the secretary, and of course they were really so happy, they were excited. Victor Kamenyo, and of course we had a one-on-one with Victor Kamenyo. Be here with Microfinance Support Center. We've come a long way with you guys on board and on the team with us. Your support has been immense. We have clearly seen the growth expedited because of your input as microfinance. When you came with us and we traversed the nation, we went to so many different districts. Started with a number of maybe 800 membership, but we're now proud over and above 4,000 people because of Microfinance Support Center coming on board with us. You have been an amazing partner, and I'll keep referring to you guys because you're representing the Microfinance Support Center, the whole team. And this was also a way for us that we eventually realized in our trips to Gulu. Abantu babadde babeera nnyo amazed about these trips to Gulu ne tuzijjamu bingi. We realized that you're actually a direct arm of government. So that means that government has always been interested in what we do. Otherwise, this partnership would not be existed. And we want to thank you for the things that you done and helped us. And as the circle, where our mantra has become saving for music and wealth, we are learning. Associations. Allow me, on behalf of the Microfinance Support Center, hand over these assortments as explained earlier on. This is a card printer, and it's still packed. It has with it all the items that require it to run. In this box, we have accessories that help this printer run fine. And
These are computers, the 2 laptops that we are handing over, together with the bags to help you with mobility. If you want to go to the field, we thought about buying you a desktop and a laptop. We thought laptops are better suited to support you. We have delivered them with the locks to secure them with this now. But then there was a return bit about class where they are microfinance, the laptops are looking great. What about what to be called a more popular? So we are with the right people. You have some silence? President ojja tusonyiwa nene kola printing and scanning copy olwaye tuwadde tugisubanye tubasobodde tutuusaako mu budde era tukakasa nti mu nnaku entono eziddako tujja sobola tuzikwase representative wa UMA agikime ku office naye agitwala kwebaza MSC sigenda kukoma kubebaza mwebale from the very beginning nakati kino tubadde tukyetaaga nnyo Gafina and Julia, buli omu ananjulira nti we really needed this equipment and we have been waiting for it, so thank you again for being the first people to do this. I'd like to thank my cabinet for being there for us, the media. When I please spread the right information this time that we have started. We have started the structure building. We have started to establish offices, and UMA is now a physical association. It's no longer a rumor or something to talk about. It's something where you can go and see what is happening. So trust us. Before I finish, I know that the DASO representative has something to say. Tugenda kwebaza nnyo Microfinance Support Center olw'okutambula ebbanga lino nammwe ate ngera tukyatambulira ddala ffenna. Mwatuwa omukisa ne twetoloola Uganda yonna ne tugestalinga abayimbi era ennamba neewera. So kaakati ate era mukyalinaffe mutwongedde bino ebintu okutuusa ddala nti omukwano gwaffe nammwe guli so strong. Bayimbi bannaffe mwenna abali mu ggwanga lyonna eno ekyali ntandikwa. This is just a beginning. Microfinance Support Center yewayo okubeera naffe tubatuuseeko bye mwetaaga abayimbi mu ggwanga lino. So mubeere bagumiikiriza. Tetwagala mugambe nti UMA bagiwadde miliyoni 6 egenda zirya nga UMA obeekola ebyayo. Batuwadde ssente zino okulaba nti tweggumiza nammwe tubatuuseeko emirimu gye tulina ebyetaago byammwe. So miliyoni zino 6 ze batuwadde tezibanyiiza kuddeeyo kukola kukuulu. Mumanye nti bakyatwongera endala era ofiisi yaffe beggwa tugenda kukola ne offices endala okwetoloola eggwanga lyonna. So twebaza nnyo, tusiimye, twebaza nnyo UNCC, OWC, NCF ne Genusale okulaba nti otukwasaganya bayimbi bwe tuba nga tukyankalana n'otuyita n'otugatta wamu n'abayimbi bonna okubasindika bajje mu UMA. So UMA together we can. So it definitely shows that these guys were really happy to receive ebirabo byabwe okuva mu Microfinance Support Center. Naera okuva yeeyo boba bouncers bakyaka abakoze era yabadde no week yenyini bavayo ne bagamba bannanga teffe tuli wa tuli kuki. First of all tebanagulawo mabaala abagezaako okugagula baabo kati simanyi na gye balinze nabiwulidde nange buwulizi naye of course ne kwegamba associations nyingi tuba tuliawo ababandi bazze abakicuki bonna anyway and whoever is concerned about these whole issues kwegamba ndoza avera bendayo berenga abayamba ba bouncers bakola mu bazi abakola associations nyingi nnyo sobola zimala ochomanyi nawe eyo jolio ina association jowulira ndoze yabano abarentinga eyabani and besides all that now omanyi bana abayimbi I think bakafula kazo okubeera nga bavayo they fight against each other. I don't know why, but of course this happens in normal life, in real life. Yeah, you can be there and then you have a friend and then they're fighting over you, like they really get against you. So it is the same issue
naye abayimbi bo bakisussa simanyi oba zibeera stunts ayiseewo music we oba abalina kyayisawo ye nga ye. So we happen to talk to Victor Kamenyo nga tumubuuza musajja gwe wabula twasembayo okuwulira olumye nti enamba okoze otya nagamba nze Jenny nze kati simanyi abo barapa be muliko barapa be mugamba Mungenius nze Mungenius simumanyi. In fact nze yatandika ne concert nagamba kyagamba gwe yatandika concerts kyagamba omugenzi Paulo Kafero wagenda okufata waliwo concerts. Are you serious? Gwe yatandika concerts nagamba yes. Do not compare me to Mungenius and whatever. Anyway sagala mbere nga nkuba Mungenius mulowooze nti nze yamukubye yeti yabadde Victor Kamenyo. I should give you Victor Kamenyo with him crossing lines over again. Yes, we wamuka break. Wamuka break no nga wotereze ebintu ebirala then no lyokodda. Sibuli kaseera ntulina baku bandongo dongo jukuba no juwamuko ka time then no ze ne wa leave yebanga nga sifulumya nyimba. Akalulu tekampisa bubi ya kugenda mu kalulu oba osuubira ebintu bibiri osuubira okuwangulwa oba okuwangula. So ffe twasalawo okulumba nalo albamu empya eriko ennyimba 7 enkya nta vidiyo egenda ofuukira abantu ekizibu bagiyita ifaidayaidai. Video egenda ofuukira abantu ekizibu bagiyita ifaidayaidai. Yeah man. Actually ensonga lwaki abantu bakosa drugs esinga abamu bakosa drugs because of pressure abalala bakosa drugs because of depression. Kitegeera kati before nga tetunalowooza lwaki abantu bakozesa drugs tulina sooka ne tulowooza nsonga ki baleetera okukozesa drugs. People are depressed mwana abantu bali yala muntu yala mbeera ebiri bubi muyimbi takola uyo osanga talina bamubanja bakola bikyo kitegeera so nasalawo n'agaana ye stress zino lwaki siziyiwa mu njaye so naziyiwa mu njaye bwatyo n'atandika bwe batyo batandika okuvaako. Actually nze ng'omuntu sikozesa drugs. Sikozesa drugs kuba sizinoonyamu pressure ate era neekuuma stress obutakindeetera. Actually sinze nzeka bangi nnyo abalinga nze bangi nnyo era abalinga nze abakyala mbaagala sewakana kyala mbaagala nti nkuba competition no anti bwe nakula nentegeera nti buli kintu walina okubeerawo mukama waakyo oba liida waakyo kitegeera so sajja kuba rap competinga buli kaseera nze nsinga kate rap gwe naleese omupya albamu yange empya bagiyita Above Brains nti waggulu w'obwongo matrix thinking beyond the box nti mulimu ennyimba ogenda dduwulira ogambe nti ddala Kamenyo ali mu level bwe takyali mu level ya competing ani asinga bw'onoogiwulira albamu eyo gwe kennyini kigenda kukakatako okubaako level gy'onteekako. Kuliko oluyimba nga Reason, kuliko oluyimba nga Angel vs Demon, kuliko ennyimba nnyingi My Last Words. So gwe kennyini ogenda kunguredinga ogambe nti kituufu omusajja kyayogera takyali music wa competition. Sentinel said yagala mudde mu category ya mirundi ebiri nga leader era nga ng'omwana gwe tuze tulaba yanga akula ayina ennyimba zayimba okuba bambi tanafuna bulungi bawagizi naye ayimba bulungi era abawagizi bange abamu mbasaba muwulirize ku nnyimba ze musobole okumuwagira kuba akyali muto mu industry era suubira nti kumanya ge boogera mu rap bamwogerako naye si mubi naye ayimba bulungi bambi so Sentinel said tukwagala nnyo naye kirasi gye walalampye university soboka
Azagala omuwayirize kubanga yakyogera kubanga mawulire. Waba yakyogera bambi musaasidde tiyakola ensobi gyagenda kufa nga teyerabidde kuba mu rap industry we Uganda fe mannya agatasobola kusangubwawo agalina okuwandiikibwa mu bitabo n'abazzukulu bamanye. Ffe twatandika omugigi gwa rap nti rapa akira ku makya n'akola concert n'ayita abantu ne bajja ne bajjula okumulaba. Tekyaliwo twalabanga abayimbi nga babandi be bakola zi concert bakadongo kamu baani be bakola zi concert naye nga rap tekiriiwo. Ffe tulaba ebintu bingi, tulaba ba rap abaagaliza akera ku makya n'akwata ne ku mwana n'amugaagwe jangu obeewo okitegeera naye ne bamwagala. We have done a lot for this industry. So omuntu bw'atandika ennyimba zaffe essaawa eno ne bookera ku makya n'oddaika mu booti n'okuba siina malala n'okuba ndulu n'okuba baveeko n'okuba lukiiko n'okuba baligabana n'okuba nnyimba ze twakuba mu butuufu oddamu n'oluwuliriza ogamba naye akasajja kaakuba akasajja kayimba ne kati luyimba lwa muno giiki lwoyinza okudaba owuliriza. So that was Victor Kamanyo for you. Tetumanyiddwa nakomawo na hit naye nga gye twasembayo owulira yali eri gye mumanyi obulungi mmwe gye mumanyi nange gye mumanyi eyo hit gye twasembayo owulira. Anyway, I feel like artists bandibadde bava mu ebyo ate okubeera nga bagamba biki mbumbu n'omusinga n'omusinga buli omu akole kiki buli omu akole music. We have enough problems, like literally we really have enough problems. Tetukyayagala bizibu by'aba artists ono aliko ono aliko ono. And of course it's a Wednesday and of course we are in the midweek. Tetunayimba it's a Friday, tetunaba. And of course tomorrow is just by the beautiful C&G fashion collections. Bali awe matching day. Ngaya mka KCCA. But before you reach there, oja kuboba laba bulungi on your left hand, just in case you're coming from town. Wobova side zeno wagulu, baba ku right hand yo. And in case to soba detuka, you can just dial these digits in your phone 0758 591816 to get this exact dress of mine. And of course on my nails story is Lavish Nails Uganda. Na obadi awe bunga ngaku Starbucks oja kuboba laba bulungi. Always gonna ku IG page away at Lavish Nails. Book an appointment with them. Anyway, I think I have to go. Big up to Omi MC, my camera person. Happy belated birthday, pretty. We love you till tomorrow. Make sure you don't miss out on another EBIKWAATA.